Okay, amanyanga bulijjo nze Yekolera itongwa mugamba mutya baganda bange bannyinaze kansuubire nti embeera nammwe batwala malidadi sana naffe gye tuli eno muzeeyi Ddunda akyalunda era olunaku lwaleero ndowooza lwa Mande ennaku z'omwezi sizijjukira bulungi baziri 13 oba 12 naye ate era nzize mbeeko byengatta ku nsi yange byembuulirira bannayuganda byensomesa ku nsi yange n'okwongera okubuusa bannayuganda bannange aba bakyali mu kizikiza naddala ezo endiga ezaabula ngezaako nnyo nga bwe nsobola okuzannya paati yange ndabike ng'azibuusa atuuka sharing ogwange gwa kunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne banywanyi be n'akabinja ke konna ne bakenuzi banne ne babbi banne ne banyazi banne ne banyaguluzi banne ne batemu banne ne babbi banne ne basibi banne ne banne bamusibira mu bbwa nzize okunamya ogwange gwa bakunamya ogwammwe gwa kusharinga nako olw'eggulo ndowooza ekiro nga bwe mumanyi mutabani wa Museveni ye enkola ye bweri eva buli lwayogerako gye tuli tetukyewuunya buli mutabani wa Museveni lwayogerako gye muli munnange temukyewuunya era ekyo kyonna kyaba ayogedde kye kiba kimusuubirwamu. Leero yagambye nti Kagame wa famire yaabwe era anko we wano waffe mu Buganda ndowooza mu Luganda oba etudda mu byekifirika anko wo yabeera muganda wa taatawo obeera omuyita anko era n'agamba nti yenna ali mukwatako aliba yeŋŋanze famire ye. Kakati nno wensabira munnayuganda gwe yakatwegattako sharing video amannya bampita Yekolera itongwa ntandike okusabula nga ye mukuŋŋaana enkola yange etera kuba eti tinsooka bayimbiramu nga ye mukuŋŋaana sharing video. Omukazi yaguumira nnyo mbigoye naye we gutuuka ku baana onaagugunga omutima n'akyankalana. Teyalinda mayembe kwanikula oli omukazi n'abandukayo n'ayambalira mujja wateredde ekkaliba wamma ne beegugunga mu bisubi nga bwamulangira bucyoba wenja abasawo mbakusanzeeku. Etuyanze yanze okuggula essabo nga nti omu kuba abologa nnyo olwaggula essabo ne batereera 10 yajja oluvannyuma y'olugoye yali alulese ng'ali mu ppeti ate eyulise wamma n'atulaganya akabina mazima yatulaganya akawale akaali akaddugavu akasibye nnyo akabina ate kikyotomanyi omusajja basudde yali muzibu nnyo yayagala kutuwa emulambu wamma n'atulaganya akabina ne yeefuula gwe kisimattusa embu wamma n'atulaganya akabina mazima yatulaganya akawali akaali akaddugavu nga kasibye nnyo akabina wamma ne basudde watukuba hiiti eyo ssebo watuwemulira mu lukujjukujju naye ng'ekisinga obukulu weebake mirembe ate ekkubo lye walima muganda waffe ama ne basuddewa mukadde waffe ate naffe tugezezzaako nnyo okulitambuliramu gwe musajja yasooka okutuzibula amaaso kyenva nkwagala ennyo ng'oyimba oluyimba lwa Baasi Duniya mwaka gwa 1993 n'olaga obubi obuli mu gavumenti ya Museveni wadde nga bangi tebaali tebannabuuka nti enaabambi nze nsimbudde munnange olunaku olw'eggulo kanamira jjo byono waffe omwana waffe alikoko ono yennyini gwe mutegedde mutabani wa Kabejumbira yavuddeyo n'akola tweet nti Kagame pulezidenti wa Rwanda anko we ate weerabira nti wano mu nkola yaffe y'ekifirika anko wo abeera muganda wa taatawo oba yabeera taatawo omuto. Kakati ono yavuddeyo n'agamba nti oli anko wange era wa famire yange yenna amweŋŋanga aba yeŋŋanze famire yange. Kakati wano we wajjira ekibuuzo gwe Muhoozi Kayine Lugaba sharinga video yakatwegattako yenze Yekolera itongwa nsabule. Muhoozi Kayine Lugaba wano we wajjira ekibuuzo Kagame munyarwanda mwenna ekyo mukikola ki mukimanyi naye ate wagambye nti taata w'omuto then lwaki bwe twogera nti muli banyarwanda nga mutandika nti tribalism batusosola batuboola tebatwagala era mutta na muntu yenna temwagala muntu yenna agamba abantu nti muli banyarwanda
naye ate gwe wennyini mu butamanyabo wavuddeyo n'okyemfasayizinga nti muli Banyarwanda kuba Kagame bw'aba taata w'omuto ate Kagame Munyarwanda muli Banyarwanda era njagala buli Munnayuganda abuuke nti tetufugwa bannansi tufuga Banyarwanda era Muhoozi Kainerugaba mu butamanyabwe yavuddeyo n'annyambako okwemfasayizinga bulijjo kyenjogerako n'akikkaatiriza n'agamba kituufu Yekolera itongwa bulijjo byayogera tuli Banyarwanda si musango okubeera Omunyarwanda naye ate mu obuzibu bwe mulina buli bumu bwe tubagamba nti muli Banyarwanda nga munyiiga nange mpita Munnayuganda olabo bannanyiiga gwe keera ku makya ogambe Yekolera Munnayuganda Omuganda olabo bannanyiiga naye ate mmwe mubagamba nti muli Banyarwanda nga munyiiga ate nawe wennyini wavuddeyo n'okyemfasayizinga kuba bw'oyita Kagame ankowo oba taata w'omuto oba okkiriza kuba ensi yonna ekimanyi nti Kagame ye pulezidenti wa Rwanda era Munyarwanda then lwaki Bannayuganda be bagamba nti tufuga Banyarwanda nga munyiiga okuba Munyarwanda si musango kuba naawe si ggwe yalonda obeere Munyarwanda era njagala mbakakase fesi tulina buzibu n'Abanyarwanda bali mu Uganda as long as tebabuuse layini yaabwe as long as tebatukinyeeko kutukiza ntannama nga ffe bannansi naye tufufa tuvugwa abantu abatali bannansi ate ne bajja batukinirako mu nsi yaffe ne batigumbula ne batusiba ne batukola ki ne batuwamba ne batubuzaawo kwegamba obuyinza Abanyarwanda bwe mulina mu nsi yaffe ate mubukiza naffe bannannyini nsi mutwekakaatiseeko ffe situmanyi wa gye mwava situmanyi wa gye mwayita kujja kwegonnomeka Uganda naye Uganda oluvannyuma lw'okujja egonnomeka ate bannansi be mwasangamu temubadde kitiibwa mujolonze bajolonge oluvannyuma lw'okwegonnomeka ensi yaffe temukomye butatuwa kitiibwa n'ensi yennyini temugiwa kitiibwa kubanga natural resources zonna muzibbye muzimaseyo olaba mutunda ne ku extend mutuuka ne ku extend etunda ekisaawe ne mutunda ennyanja Banyarwanda mmwe mutujooze nnyo naye njagala okwebaza Muhoozi Kainerugaba weebale nnyo okunnyambako ninga alabye ku ttica nga omulungi Lumbuye nsanyisa okukulaba ttica Lumbuye nsanyisa okukulaba mwana wa taata omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu freedom fighter omumuli eddoboozi nsanyisa okukulaba ttica Lumbuye temuli bannansi temuli Bannayuganda nene mujja mututulugunya ng'oli ne bwagamba nti muli Banyarwanda omwo mucwanga okulya mu nsi olukwe naye ate ono omwana bwe yamaze okkuba ebiddere bwe amaze okunywa walagiwe mu butamanya najja akyasanguza nti ekituufu kiri nti tetuli bannansi bulijjo abasajja bano bye boogera bituufu naye yakyogedde mu ngeri y'obutamanya ye amanyiye buli ekimujjira mu mutwe ng'apositinga tafaayo ng'atwitinga ye buli ekimujjira mu mutwe Muhoozi ng'atwitinga kakali bwe yavuddeyo n'agamba nti Kagame kojja wange Kagame taata wange omuto kuba ankowo mu Luganda aba muganda wa taata we era aba taatawo omuto Kagame Munyarwanda pyuwa era ye pulezidenti akulembera Rwanda naye ate ekibuuzo kiri kimu lwaki mmwe bwe tubayita Abanyarwanda ng'ate mukkiriza nti oli munnaffe ate muyomba nnyo ate munyiiga nnyo bannange awalungi tewaba wammwe yensonga lwaki ne bwogenda nga ku bugenyi ffe twavanga eyo ewaffe mu kyalo e Butambala ne tujjako eno e Kampala okukyala ne jjajja yange Nakayizaadija naye ng'osanze toyi ziri mu nju balya ku makuloni balya ku nnyama banywa ku mata amakwafu balya bbulu bandi naye era awunzika gambye oluvannyuma lw'ennaku nga 3 nno Yekolera waategedde muzzukulu mwami wange omanyi yampitanga Ssaalongo wange ewalungi tewaba wammwe tuddeyo ewaffe Butambala ku nkuzi ku lumonde waffe ne bikyayi ebikalu naye mmwe oluvannyuma lw'okusanga nga Uganda nnungi temukkiriza nti wano si wammwe mulemeddwa okudda ewammwe kale twalikkiriza mubeerewo ng'enfuuzi abaana bamulekwa betwola obwozi naye ate abaana betwola obwozi batuwambyeko obuyinza bwaffe bonna kakati babutukiza tebakomye ku ekyo kale twalikkiriza okuba abaddu baabwe naye nga batulese emirembe tebatutta tebabba bintu bye basanga mu nsi tebabitunda naye ate olusuku lwe basanga olwa kitaffe mwe bagenda ne batema amatooke ne batunda ffe nga n'akawunga tetukalina ewaka
kakati bamaze okutunda olusuku lwa kitaffe balumazeewo amatooke gaweddemu mu kifo kyokugamba tusengule tugende ewaffe n'ettaka balitunze kwe twalisiza amalala. Ettaka bwe bamala okulitunda n'endwa ezaaliko oba osanga tunaalinunula nazo bazisaaye kuba bagamba bano bakyayinza okuyambibwa ne banunula ettaka lyabwe. Naye ate n'endu ezaalisigaddemu ne tulabirira mpolampola oluvannyuma lw'okulwanira ettaka lyaffe bazisaaye zirugenze. Basserwajja okwota mutukizizza nnyo entannama. Basserwajja okwota mutukizizza nnyo entannama. Naye ntera okubajjukiza, ntera okubagamba mmwe basserwajja okwota nti omukadde ku kyalo era aluddeko yasobola okugamba nti olaba akaleka kutte kuvaawo yanula. Omukadde ku kyalo aluddeko asobola alina obukugu obukugamba nti naye olaba ekire kikuttaawe negenda okutonnya egenda kuba y'amaanyi. Mbadde nkusaba weekwatekwate weekuŋŋaanya oyanuleko biwayanise. Era alina obusobozi obulala nagamba kakuttaawo toyanika. Kaakali nga ffe bannayuganda bannansangwa abatambulirwamu omusaayi gwa Uganda gwokka, kuba ffe emisaayi gitutambulamu gya Uganda, kitegeeza tumanyi nnyo Uganda era twagala nnyo Uganda okubasinga. Kaakali wano wensinzidde ne mbagamba nti mwanuleko bye mwayanise. Enkuba nnamutikkwa ejja esange nga byanule, kubanga ffe tuli nnyindo mutunyigiriza nnyo. Naye time egenda kutuuka Muhoozi Kayine Lugaba ne kitaawo ne kagulupu kammwe mutuzaaze emize. Ennyindo bw'oba ogikuba togisuubira kuwanda minyira, ewanda musaayi. Naye ate omusaayi gwe tuli bawandira mmwe gujja kubayiikira, mujja gugulamu n'obulamu. Ekisinga okunnuma bo babeera wano mu Uganda nabalabye n'emmengo juzi, naye oba ennaku zina administration y'emmengo eri kuki naye nnemesa okutegeera enkola yayo ez'ebintu. Sigaye nti nnumba bwakabaka bwange, naye nabo bannema okutegeera enkola yaabwe ey'ebintu ne bagenda akabinja mutuzze kubanja ttaka lyaffe Ssekabaka Muteesa lirawa gundi ng'omuganda owaawa bwe yafuna ettaka okuva ewa Bizimungu. Muganda ki eyafuna ettaka okuva eyo ewammwe Rwanda? Munnayuganda ki? Yabaffe muli wano mutuuse n'okwekolamu obubinjabinja abavandimwe naffe Abanyarwanda batutongoze tubeere tribe. Naye kijjirawo wali okirabyewa okusanga tribe gye bayita Abanyayuganda e Rwanda? Naye bo bali mu Uganda batukinyeeko bo batuwe tribe, batuwe n'omutuba. Munaatera natusaba mukulu wa kika, munaatera natusaba mukulu wa kika Najjingo. Ogamba otya mwana ow'engeyi oba jjajja wange? Muli wano abavandimwe bannanga abavandimwe naye siwulirangako tribe gye bayita Abanyayuganda e Rwanda. Bo bali wano mbuka nabo balina tribe eyaabwe mu nsi yaffe mbu Abanyarwanda. N'Abanyayuganda babeereyo e Rwanda, n'Abanyayuganda babeereyo e Rwanda. Nze bannanga essaali tuuse ku extent eyogera bino byonna kuba amawanga mangi agatulimu wano, mawanga mangi agatulimu wano mu Uganda. Naye ate amawanga ago gonna tugaaniriza kubanga tegatukozeeko bulabi. Naye ate mmwe mbawalana, si mwenna, ngamba mmwe ababi abafudde Uganda obwakabaka. Mmwe mbawalana. Era njagala okujjukiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi ne Banyarwanda banne nti situbaagala. Uganda yaffe situbaagala, eno ensi yaffe. Mwawamba mpambe olw'obulungi obugirimu kaakati mututaddeko olukongolo ojja nti ffe gwali musango okuzaalibwa mu nsi ennungi. Nammwe mwalivunaanye Mungu ffe okutuwa ensi ennungi mmwe n'abaweeyo olunnyo gye mwadduka. Mwalivunaanye Mungu okutuwa ensi ennungi mmwe n'abaweeyo olunnyo. Ali wano awoza simanyanga gundi anko wange tata wange muto wolo geno mugamba gulewo boda tata wo muto omwegulagulako naye yabakoowa mwete mukyayina wammwe kakati mwafuuka nfuuzi naye yennyini wali badde wammwe babakoowa dda bw'oba muyise anko wo nga Muhoozi wagambye nti Muhoozi nga agambye nti Kagame tata wo muto genda yogereko ne kitaawo muto agulewo ensalo ogende wammwe mu kika
genda omugambe agulewo ensalo ogende wammwe mu kika olw'amagala amawanvu ago ge mulina olw'obutali bwesimbu kamba buwulire omwana ebatuukira okukugoba mu nju ya kitaawo ne baggala oluguudo olugjayo okuva gy'oli ogende mu nju ya kitaawo manya oli mubi nnyo olaba kitaawo atuuka okukwetama kaakati nammwe olaba Rwanda yatuuka badis owuninga nebagobaganya nebagamba eno temuddamu kusaalimbirayo mukkirize nti muli rejected muli baana ababoole temuli bagande bugaanibwa naye muli baana ababoole olaba newammwe gye mwava lazima babawanda lulusu newammwe gye mwava lazima babawanda lulusu temukyalina wammwe kati muli nfuuzi mulinga nga kitengejja ku mazzi talina waatudde mulinga nga essaawa eno balugwa awalampa omutuba awalampa akankanirira kaakali mwene gye mwali muyita ewammwe baabagobayo olw'amayisa gammwe amabi naye imagine kitaawo watukira okugamba nti kyana gwe nkuzaalukusa toddangamu okulinnya ebigere byo mu lujja luno kitegeeza ate gwe oli mukolimire nnyo era kitegeeza tolinaako wammwe ndala okujjukiza Muhoozi ne boneesiinya ku Paulo Kagame ne bonaakola ki ne bwe munaakola ki muli rejected muli baboole simukyalinako wammwe we mutudde ensi yonna yabakoowa dda ne wammwe gye mwaligenze baabagobayo anti mulina amagala amawanvu mulimu obutemu mulimu kino mwegwanyiza n'ensuku ze mutasimbye n'ogamba ya rabbi laba ekitooke ekinyirira bannange ngenda kukikwata nkitemi naye ng'otokimanyi sigwe wakisimba kaakati olw'okwegwanyiza bye mutakoleredde ne banyarwanda bannammwe tudde babagoba that's why ne boda bagiggala ne bonaayogera kigwe Muhoozi kayine Rugaba Anko, yogerako ne anko wo anti wagaye wa family yo effena tukimanyi wa family yo kuba mwenna muli Banyarwanda kakali mbadde nkusaba oyogereko naye omukubireko kasimu omugambe anko Kagame nze mutabani wo Muhoozi owa mukulu munno Yoweri Kaguta Museveni taata omuto gulawo ensalo olaba oba kinaakolebwa yena omala omwekubisa essimu ng'okimugamba empya eziyinza okubeerawo. One of recently, mustudde amagye gammwe mugatutte Congo. Mugenze kunoonyayo ba ADF. Naye nga temwerabira Congo egaba n'ensalo ne Rwanda. Kakagamba kasajja kagezi nnyo. Kamanya bano bagenda kuyingira Congo mu beefudde banoonyayo bayeekera bagenze kubba ate nga n'olumaliriza bagende basale busazi bamukube. Abayeekera baba bataddewo abeekimpatira badduke nga bayingira Rwanda. Mu Museveni ayingire Rwanda ng'alinga anoonyayo aba ADF. Kagame n'abalabuukirira naye n'ayiwa amagye ku nsalo ze. N'abagamba kale mu ddeemu. Oyo ye Kagame mwatwala mwasitula amagye ne mugatwala e Congo. N'agamba naye bano abasajja balina ke babala. Kojja omugezi nsanisa okula batambuza video. Bwe mwasitula amagye oyo gw'oyita anko wo Kagame taata wange omuto lwe mwasitula amagye ne mugatwala e Congo kati mulimu kumwewanyisa kumba amagye bwe mwagasitula mugatwala e Congo mwagenda mu bbeebi obugagga bya Congo then ne bano be mutaddewo ng'abayeekera badduke nga bagenda Rwanda mwe muyingire Rwanda n'ekifuba mbu munoonyayo bayeekera. Kagame n'alabuka n'ayiwa amagye mangi nnyo nkumuliitu ku nsalo ya Uganda ku nsalo ya Rwanda ne Congo n'agamba byonna bye mukola mbiraba. Yali sigino yabaweereza sigino teyo byonna bye mukola mbiraba. Kaakati Kagame Muhoozi oluvannyuma lw'okuswala ng'alegedde nti anko ategedde enteekateeka yaffe yatandise kumweyisa anko mbutaata muto yakuzaalukuka yabazaalukuka takyali anko wo era naye gye mulowooza nti munaddukira e Rwanda nga tubafuutwa tubatwala entyaji baabagobayo dda siwakyali wammwe oyagala toyagala kakati ekyo kyokka kye mwali mumukoze ekyokutwala amagye e Congo n'abuukala ya rabbi mbwa zigenda kunkuba n'agamba kati nkoze ntya nange kangasitule nga twale ku nsala. Tageti yammwe yali nti mugenda kugoba abayeekera abammwe bwe mukuluyeri nga baddukira Rwanda muyingize Rwanda kifuba oba nga musaba UN ti munnange bano be bakweka abayeekera tuyingize kifuba. N'agamba nno mwategedde olukwe lwammwe nduguddemu era naye n'agayiwa alinze bulinzi omuntu yenna kummwe abajjegga abamwesa anko mukole ensobi abasesebbule. Kakati mwalabye omusajja yabategedde kwe kutandika okumwesooka okumukiina
nti anko era mu bigambo bye mu mutima olwamaze okulaba tweet yeeyo mbusimanya anko yagambye ekintu kimu genda ankoze kitaawo ze siri anko genda ankoze kitaawo kakati mwe batuukira okubagoba neewammwe oba gye mwaliisa okwaba obwe munaabeerawa naye ng'ekibagoya mayisa gammwe gabi ngalo zammwe mpanvu butemu bwammwe bubbi bwammwe okwegwanyiza n'ebimutasize n'olaba ente ya neiba nti eneenyirira nnyo nina okugitwala naye ng'ate okimanyi siggwe yagirunda siggwe yajoola mwegwanyiza nnyo ate nga temwagala kukola nnyo mwagala nnyo kugaggawala naye temuli beetegefu kutuuyana mwagala nnyo kgenda mu ggulu kyokka ng'ate temuli wiringi kufa ovanga ku muntu ayagala okgenda mu ggulu ng'alyogera mu bigambo naye nga takola na bikolwa bimutwala mu ggulu ovanga ku muntu ayogera ku ggulu mu bigambo naye nga takola bikolwa byonna bimutwala mu ggulu ate mula bantu ate awoza njagala kgenda mu ggulu mubbi ate awoza njagala kgenda mu ggulu mutemuzi njagala kgenda mu ggulu eggulu onooligenda otya bannange transport akutwala mu ggulu kuba kukola ebyo mukama bye yalagira amateeka 10 okugakwata oba empagi z'obusiraamu 5 okuzikwata bukusu toyinza kgenda mu ggulu oba mu jjana nga tokoze ebyo seera toyinza kugaggawala nga tokoze toyinza kukungula nga tosize naye bo bano baagala nnyo kgenda mu ggulu nga tebakwata amateeka 10 oba empagi za busiraamu 5 baagala nnyo gaggawala nga beebase sente zibasangaawo baagala nnyo okukungula naye ng'ate mu biseera by'amasiga kalire akakuba kakedde kutonnya mu Uganda abaalizuukuse ne bagenda ne basiga nga wezzaako ekirangiti nja kufuna kakati be bano obudde bw'okusiga tebaagala kuzuukuka naye ate obudde bw'okukungula baagala nnyo babeere ku mwanjo naye mwekubeko mu mwoyo mukimanye nti ebirungi biba bya muntu yo Nicolo Ivy salute you mwekubeko mwoyo mumanye procedures eziyitibwamu okukola okufuna nti kuyina kusooka kuva mu kukola naye mmwe olw'okuba mwamanyiira ebyokkakeeka buli kyemulaba mwegomba kyegomba olw'okuba mulina amagala amawanvu mwagala kukivuba buvubi mu kitwale n'omutunuulira ng'atwitinga ebyaba bujwanga ekimujjira mu mutwe omwana oyo ye kyatwitinga nze yammala mudde amaanyi bannange siirimbe zeyamala mudde amaanyi siirimba omwana oyo atwitinga butwitinzi ekimujjidde n'atwitinga n'ogakakatira aba bannange mbono yayagala okubeera pulezidenti wa Uganda mbono asobola okukulembera Uganda ensi yattu gwe okulembera ensi yattu Uganda gwe Muhoozi nezo twita ze ez'ekijjega n'entegera ye y'ekibogwe okulembera ensi yattu Uganda gwe okulembera ensi yattu Uganda sirowooza nti watufunye kapasite ye y'okutegeera yatuuse okukwata ekintu ekiringa Uganda mpozi waliwo abantu bogamba nti vuga naye nga naawe okimanyi nti mu Katonga togenda simattuka wagenda kuyiwaawo akutte kubanga owadde mutamiivu atamanyi kuvuga takobye ku kyakuba mutamiivu talina pamiti n'okuvuga teyakusomaako naye omuwadde nti nvuga ye Muhoozi Kayine Rugaba nolaba bitwita byakola eva bibeeraawo simanya my dad kino kakati ayagala okubeera pulezidenti wa Uganda buposti bw'abamu bwebo my dad is better than yours byeyo by'abamu gwe relatinga tweet za Muhoozi Kayine Rugaba ozirelatinga n'ekigambo kino my dad is better than yours oyo yayagala okukulembera Uganda. Can your daddy even or atadde ekifaananyi kya Museveni akutta omugemera wala n'ateeka can your daddy even ebyo by'abamu can your daddy even ali mu bya Yesu ayagala abaana abato abaweza emyaka 4 ali mu koodiina Muhoozi Kayine Rugaba mweyongereyo ali mu koodiina Muhoozi Kayine Rugaba ali mu koodiina Yesu ayagala abaana abato abaweza emyaka 4 ebyo byatwitinga lindako katono kansooka enzije
ali mu kodina Yesu agala abaana abato. My wife is beautiful than yours. My wife bula bula bula. My wife chino ebyo byabaamu Muhoozi Mbulaye ayagala kufuga Uganda debate wa pitu gwalimu. Can your daddy even? Can your mommy even? Ebyo byabaamu. My wife is better than yours. Ebyo mwoyo yagala okukulembera Uganda. Ensi yavaayo dda gwe Muhoozi kaine Rugaba tereera mu layini. Uganda yavaayo dda. Fesu kyavugwa abantu babogwe bakibogwe bantegera ya kitamivu ya kibuyabuya. Twitter handle yokke kulemye okuhandolinga. Onawandolinga gwe ensonga za ggwanga mbo yafuga amaje g'okuttaka n'ojja otunuulira n'olimu ag'ettaka lyawa era mpozi eri ewammwe wa Museveni. Naye ag'eggwanga gw'ofuga amaje g'eggwanga ggwe olw'okuba nti oli mutaani wa mukulu olw'okuba wanywa amata amakwafu n'omerukanga akatiko okulanga ggudu. Olw'okuba okulanga ggudu olowooza osobola okubeera pulezidenti wa Uganda osobola okukola otya ggwe. Osobola okubeera pulezidenti wa Uganda olw'okuba alina omulimu omubiri ogukanga ng'ogw'amakolima. Alina omubiri munene mbukakati ye komanda land force infantry ng'oli komanda waawa ggwe. Tolowooza nti okumerukanga ggudu okukulanga ggudu kikufuula okubeera pulezidenti wa Uganda oba okukulembera amagye g'eggwanga humayo. Ne ka Twitter obu Twitter kamulemye okukwasaganya ka Twitter imagine ka Twitter Muhoozi kamulemye okukwasaganya. Hayogerera kuli Bujwanga n'ayogera kino ka Twitter kakulemye okukwasaganya. Naye mbu naawe oyagala kufuga Uganda waliwo wano simanya switi biki. Oli switi oli kigaji laba nnono oba kino kifeeka aka. I think we should arrest you because it is too much. Enange ndongo idiot, you are an idiot. Genda okwate jjajjaawo bw'obanga yeggwe. Enanga genda okwate jjajjaawo oba okwate nnyoko. Eno Uganda yammwe tokimanyi nti naye bakozesa bukozesa olinga poti. Bakozesa bukozesa nga poti. Ono nakyemalira mwateeka obubi bwe. Nemmwe kyo temukimanyi nti mukozesebwa bukozesebwa ate tugezaako ffe okubalabula mujja mutusiriwa yako oba kiri mu fake account oba kiri mu we can arrest you. Go and arrest your mother idiot. Awo be boogezi ba police Fred Endongo. Nja kusuna ggwe. Nze mmanyi okusuna jjita basudde yanjigiriza jjita nja kusuna. Osaaga nange tugenze ku mulamu omulala. Kakati abakadde mu Uganda waliwo omukadde gwe nasanga juzi ku Kampala Road nga akwese omukono gwe guno simanyi bwe yakikola ng'ali mu kusabiriza bamuwenga omulema era bangi bamuwa bambi musajja wattu ne mugoberera paka gy'asula. Ngenda okulaba bwe yatuuka eka ng'asowolayo omukono gwe gy'abadde agukwese. Ngenda okulaba ng'asowolayo omukono gwe gy'abadde agukwese ne mmanya nti asiba kawaanyi. Ne mmanya nti asiba kawaanyi. Embeera yamuyitamu kaakati yasalawo okwefuula omulema afune kyali ate nga bambi mukadde naye era kyamukisa mulungi nti abantu bamuwaayo ke bamuwa. Naye waliwo era bye nalaba nga bamugeya. Sajja omukulu kino na kino weeswaza otya weeweebula otya otambula otya ng'okosebwa oti n'ogenda osabirize oswaza abantu oswaza ekika kyo oswaza famire yo. Naye bannange njagala blames nga zino muziteekenga ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Blames nga zino muziteekenga ku gavumenti ya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Nkiddamu okunenyezebwanga kuno njagala nnyo mu kuteekenga ku gavumenti ya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kubanga ayina ne minisitule oyo gw'olaba ey'abalema n'abakadde agiteekamu ssente nnyingi ate ezaaliyambye abakadde zisasula baminisita zisasula bakamishona zibagulira amafuta zimanyanga sekuritale mu minisitule y'abalema n'abavubuka naye ng'ate abakadde bennyini beeyina okuweereza mwana wa maama tebalina kyebaweereza tebalina kyebafuna abakadde
so nga bwe wetegereza gavumenti z'ensi endala abakadde bafuuka assets ya ggwanga batandika okulabirirwa eggwanga era bafuna ssente ensako yaabwe buli mwezi olw'okuba bannansi abo tebakyeyinza kgenda kwetakulira kaakati gavumenti yebalabirira naye nojja otunuulira wano mu Uganda n'otunuulira wano mu Uganda nga abakadde abaali badde beebuuzibwako ensonga abaali badde balabirirwa wano mu Uganda ate mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kifo ky'okubalabirira abatema bijambiya otegedde mu kifo ky'okulabirira abakadde wano mu Uganda babakadde baffe mu Uganda batemwa bijambiya kaakati omukadde bw'avaayo yeeyiiye okwokunenyezebwa bannange kulina kuteekebwa ku mwami Yoweri Kaguta Museveni kyekizibu kya Uganda buli kikyamu kyola mu Uganda olwaleero buli kikyamu kyolaba mu nsi gye bayita Uganda olunaku olwaleero omuntu akivunaanyizibwako abeera omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni kubanga mwenna mukimanyi nti gavumenti z'ensi endala zirabirira abakadde naye wano abakadde mu Uganda mwana wattu tebalabirirwa mu kifo ky'okubalabirira ate babatema bijambiya omuntu y'omu eyali balabiridde naye ekisinga okubeera ekyennaku eyo byonna byali baddeawo balina minisitule batwala ey'abaana n'abakadde waliwo minisitule etwala abakadde bagwa mu minisitule y'abaana n'abakadde kyerina okubalabirira eteekebwamu ssente nnyingi okuva ku minisita abayambi be basekuritale aboogezi baayo ebizimbe kwe bagipangisiza amafuta ge banywa biki byonna naye ne weesanga ng'ate kye balabirira tekituusa services kube kirina kulabirira ne weebuuza then ministry bayaki sente ezo ennyingi enfofoolo enkuyanja ettomoni eziteekebwa mu ministry y'abaana n'abakadde lwaki tezeegendera ku bakadde direct kubanga n'olaba omukadde ng'ali ku luguudo asabiriza aleebeeta n'olaba omukadde akutta akagaali atembeeya ffene mu kifo ky'okulabirirwa abakadde ng'ensi endala bwe zikola abakadde baazo Museveni mu kifo ky'okulabirira abakadde ba Uganda mwana wa maama abatema bijambiyo kiwakanamu nti si abatema mu kifo ky'okulabirira abakadde b'ensi Uganda ate abakadde b'ensi Uganda babatabirira na kubatema bijambiya kubagirawo ddala mmwe temutulabisa tubakoyo tutegeera ekibatunga mutuleebeeta ojja nti babaleebeeta ku ssente ze batunda mu nte za Muzeeyi Amos Kaguta ssente z'abaana baabwe ze baweera omusolo zennyini ate ze bataagala kuddiza bakadde ba Uganda ssente abaana ze baweera omusolo bakadde baabwe beeyagaleko ate tebaagala bano kuzibaddiza bakadde baabwe kyebabasasulamu kubatema bijambiya njagala mmwe abatambuddeko musige bulungi ekifaananyi ekyensi ezo ze muli ekyensi eyo gye muli engeri ze zirabiramu abakadde njagala mulabe ensi eyo gye muli zirabirira batya abakadde baazo zibalabirira mu ngeri ki then ojje otunulire ne Uganda abakadde b'omu Uganda babalabirira batya compare and contrast geraageranya teeka ku minzaani olaba bigatta bigatta naye osanga ng'omukadde yenna ng'aleebeeta ne bw'oba omusanze atunda ffene ne bw'oba omusanze atunda ki nekyotalya gula guno omulanga nkubira mmwe buli wosanga omukadde oba omukyalo oba ani oba akaana akatonga katembeeya amenvu ku nguudo gula ne bw'oba kikatembeeya tokirya bw'osanga asabiriza muwe naye sente ezo z'omuwa mujjukize nti ekizibu kyo bakiyita Yoweri Kaguta Museveni jjukiza omuntu oyo gw'owa oba gw'ogulako nti ekizibu kyo bakiyita Yoweri Kaguta Museveni buli muntu zanya paati yo bw'osanga omukadde asabiriza oba omwana obaani abakaramojja be bagoba ewaabwe bw'omuwa 10,000 lumuwe
nkwegayiridde lumuwe yamba kubanga ekizibu naye teyagala kuba ku luguudo Museveni ye yalumuleetako yamugoba ewaabwe naye wowe omuwa 10 mujjukize te ekizibu kyo bakiyita Yoweri Kaguta Museveni era mubateekemu obukyayo ku Yoweri Kaguta Museveni mubajjukize nti singa muli wammwe mulya bittavu singa muli wammwe mwerimira emmere yammwe singa muli wammwe muweerera abaana bammwe naye mwaguukira eno mu kibuga muleebeeta buleebesi mwafuuka bamasiikini ojja ntemuyina wammwe naye ate mumanye yabatuusa wano bamuyita Yoweri Kaguta Museveni kyekizibu kyammwe then awo nammwe munaba mutambuza enjiri yonkyukakyuka otherwise amanyaze bampita Yekolera Itongwa sharinga video ene etuuke ku buli munnauganda ogwange ogwaleero ngukomezaawo nsiibudde.